yali RCC Walubage ebyamutwaza ne mukomera mu kaseera kano zaali ensonga za kwogera ku buli yake obadde bukudde jjembe mu palamenti y'eggwanga mu kaseera kano ng'ababaka oba nga gombaka atwala ekitundu ky'Enansana gwe mutima gw'eggwanga by'omu ku bitundu ebiri mu mutima gw'eggwanga ayogerera ki ku nsonga eno Honorable? Amateeka gagamba ki? Nze kyendowooza ekintu ky'obulyake ndowooza buli omu waali alina okyogerako as long as abirongenga mu nsi gye bayita Uganda. Ebintu ebiri mu Uganda buli omu bimuluma ate buli muntu munna Uganda stakeholder era participatinga bulungi in the development of the nation. So okwogera kwe kwegatta ku maloboozi amangi agayinza okutereeza ebizibu ebiyinza okubeera mu ggwanga. Suppose bw'oba oyita mu luguudo nga lulimu ebinnya dirwe balimanya singa kansalaawo LC wano tabyogedde omuntu wa bulijjo oba omuntu yenna alina amaanyi agakyogerako. Ate kanno kankubulire ekyenjawulo tewali muntu asobola kukugira muntu kwogera ku kintu ekiruma eggwanga oba nguzi oba misolo mingi tewali. Even the president cannot veto omuntu ayogera ku kintu ekyo. So kyankizo nnyo omuntu okwogera ku nsonga eziruma abantu kubanga munna Uganda era asaanira mu fola entuufu ezisaanira. Honorable ekyo kiri awo naye tulabanga enguzi eyongera kulya buli palamenti. Waliwo ababaka abakwatibwako emabega kaawo bali mabega wa mitayimbwa gye batemeza. Ekifaananyi kya palamenti mu kaseera kano tuyinza okugamba nti kitataniddwa. Abantu tebatuuka ekiseera ne bajja obwesige mu palamenti oba n'abakulembeze abalondebwa. Palamenti erina ebintu bingi nnyo byekola era bye sisuubira nti abantu basobola okujja obwesige mu yo. Era emitendera egisooka okwapropriatinga sente eza gavumenti ozitetematemu ziteeka mu sectors ez'enjawulo. Ekyokubiri okulondoola sente za gavumenti. Omubaka omu bw'asiiwuka empisa n'akola ebitasaanidde ebwo buvunaanyizibwa we era avunaanyizibwanga yekka. Ababaka tetwazaalibwa nabo, abamu baazaalibwa ababbi, abalala baazaalibwa abasumba, abalala baazaalibwa abatujju. Kwegamba buli omu ajjira mu style, so buli omu ajja kukwatibwako nga bw'alina. Era Wakayima singa bamukwata nti alidde enguzi avunaanyizibwa nga ye era yeeswaza ye kale n'eggwanga naye ayinza obutakola an attachment ku parliament. Honorable mwenna muwakanya enguzi era abaka abasinga balabwako buli abeera mu kamera bavumirira omuze gw'okulya enguzi. Lwaki ekiwandiiko kyaganya okujjula? Lwaki abaka baganya okuweera emikono gyaganya okuweera ekiwandiiko nkunnyonnyodde buli omu mu parliament yajjanga ye newankubadde bw'atuuka mu parliament atuuka afuuka a national figure. Era buli omu alina ebintu constituency ekyemugamba. Nze constituency yange yaŋŋamba nsayininge era nasayiningiramu. I was among the first people who signed. So tetulina kulemera nnyo ku bantu abatasayiniza. Eddoboozi lyaffe liwulikise bulungi. Babaka kubeetaagisa ndowooza mikono ng'ena gyokka gye gikyabulayo gyokka. So baba baganye eyo si nsonga y'ababaka. Tweyanzizza nnyo Honorable Wakayima Musoke, mubaka wa kitundu kya Nansana, municipality Nansana mu kiiko lw'eggwanga olukulu lwa palamenti. Gwe tubadde naye olunaku olwaleero tukweyanzizza nnyo ssebo atweyanzege. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe amakuŋŋute mu kaseera kano, waliwo bannansi abagumbye palamenti bagamba nti bavudde mu bitundu by'emiyaga. Bano balumiriza Honorable Theodore Ssekikubo nti abadde nnyo migozo bano gy'ettaka era nti y'omu ku bantu abazze nga abanyagako ettaka lyabwe. Tubadde n'omusasi waffe obuuyi obwo era kaatubeere nga atunnyonnyolako ebimu ku bibaddeyo. Waliwo abatuuze ab'enjawulo abalumbye ku palamenti ya Uganda amakya g'olunaku olwaleero nga balumiriza omubaka Theodore Ssekikubo okubanga ababbako ettaka lyabwe era bano bagambye nti ke kaseera palamenti ya kuno wamma gwe bayambe.
twabaire tikiryaho ntoza tereyiragiye kutabariza Sekikubo yiza yayareba munda ya makumbi yartahamu amaginga agabareta kotuburuke katitere mirundi ebirine zero ni mu banka okuva mu Uganda Development Bank Centenary banka zitubanja tetukyayina we tukolera agriculture yonna bagirinnyamu eggere nga Sekikubo yabikola nga nsimbudde lw'emiyaga tuyina obulumi bwa Honorable Sekikubo tuli bubi buli famire yonna agiyingirira ajjanga muyambi famire zonna nazibonyabonya ajjanga muyambi alina enkola ya divide and steal ajja n'abeekukuutirizako n'amala n'ababba yatwala ettaka zaffe yiika 7 sawa eno tuzaagala yalisiba tetulina we tulifunira Sekikubo atubbye Sekikubo tumazeewo atulesa atanga esaawa eno tuli ku misango ya madda tuli ku madda kubanga twatugezaako okulwanirira abantu baleme okusaanyawo amayumba gaabwe n'okutema ente n'okukuba abantu amasasi Sekikubo akwatagana alina kyayino ente nasitema nejambiya nasaanyako ate omwana wange namusiba mu kkomera n'ettaka nali mugobamu mutuyambe Sekikubo. Bano babadde bakulembeddwamu Yiga Kisa kya Mukama bagamba nti omukulu ono asusse okubatigomya wabula ng'agambye nti ke kaseera kino kikomekkerezebwe. Ne baŋŋamba omuntu ali mu bintu bino yatugoba ku mataka gaffe bamuyita Honorable Sekikubo Sedior. Si bwe kiri? Kaakati nze ne ŋŋamba sijja kusirika ng'omukulembeze kankulembera abantu bano nsobola okutuusa eddoboozi lye abantu batwala wa pulezidenti naye ne bampa omukisa ne bansaba nti nsooke mbatuuse mu palamenti Sekikubo gy'atuula then oluvannyuma palamenti emukubeeko ebirowoozo bamunoonyerezeeko naye ate era nga wa pulezidenti tunnabakukka ennaku z'omwezi nga 13 nategeeza pulezidenti nga 3 omwezi guno nategeeza pulezidenti ensonga y'emu nti abantu be bali bubi basula ku mayumba abantu bano bemulaba omukadde aliwa bamuttira omwana ali gwe battira omwana be battira omwana waliyo be bamenyanga ebimbalabe ebintu ebyo naye nga bikolebwa omuntu ayitibwa Sekikubo okusinziira ku bigambo byabwe bannamawulire abandaba bino ebigambo by'abantu bano abandiwa emabega so okwemulugunya kwabwe n'ensalawo olwaleero mbakulembere mbalete ku palamenti Sekikubo gyakola ki gyatuula. Tuwayiza muno omukulu Cedric Sekikubo ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nti ebimogeddwako byakumisibwako matugambuzi okumuliisa engo olw'ensonga nti yavaayo okukulemberamu ekiteeso eky'okujja mu bakamishona ba palamenti obwesige. nga sikufuna oyo tima ya sitaani bw'omuyise oyo tima ya sitaani ennuku ye yakuyimira ya palamenti neŋŋamba nti omuntu akunamidde ensi kakuwe tayinza kubanga ye mubaka wa pulezidenti akibira ekira lya pulezidenti kati bazze nabo bye boogera byo tubikoze tutya kakati ate ebituufu ki oyo gwazze naye owokubiri e bulola buloka w'amataka musemba bule kakati nze mwanukule ntya nti wabagoba ku mayiro y'ettaka bakubya amasasi bambalaze n'enkovu. Kale abye bibadde obuyobo mbaka Cedric Sekikubo agamba zino zonna ngambo ezirubiriddwamu okumulemesa enteekateeka mu kaseera kano zakutteko naddala ezo ezirwanirira ebyo bannayuganda mu kaseera kano bataddeko omulaka. Abo twengerayo n'amawulire gaffe